nze nebaza Katonda kuba era ekintu mukirengera wano nga bwe kifaanana. Nze abooluganda abampuliriza nze nali sikkiriza era ne kakati sinaba kukkiriza nti ono omukyala namuwasa. Lwaki njogera bwe nti nze nga ngenda okujja wano emutundu nange najja nga ndi ng'ekikutiya nga bamaze okunjuzaayiza. Nagezaako relationships nyingi. Nali musajja ng'ekintu ky'abakyala nga nkigenda nnyo naye nga tetumala wiiki nga gwenkwana tetumala wiiki gwenkwana tetumala wiiki. Kati awo nga mbikoze ebyo byonna nyenze nkoze eki neŋŋamba naye omuntu tawase nze nga nsobola okufuna omuwala nemutwala ewaka bwe tutuuka ewaka enkeera nga alina okukeeza linnya bododdeyo nga wantamye dda. Naye nentuuka nendaba abantu mikwano gyange bawasiza be nasoma nabo bawasiza nenga kati nange nina okuwasa. Kati nentuuka nenoonya omuwala ow'okuwasa ate nambula bwe nayagala okuwasa. Nenoonya omuwala be nagwangako nga bayaayi be nagwangako. Ekyasinga okunyiiza bino Musumba Tom byasomesa mbu abakyala abalungi babeeranga babakabaka denu abasajjasajja nga bawasa zifaaji. Abooluganda ze nagwanga ku zifaaji. Amiina ng'ogenda okukwana omuwala omutuusize ewaka munyumiza ogenda okuwulira mbu atunda mmere atambuza mmere. Sigambye nti abatambuza emmere babi naye nze kyantawanyanga nga ngenda okutuuka ku muwala ogenda okuwulira byakola nga binyiiza n'ogera katono n'amutwalawa. Kati awo nga ntambula nga mpulira njagala kuwasa nagenda okuwa ku mukyala ate nakyo n'oyo omukyala yali mukabendi netukwatagana namaliriza nga amututte neŋŋamba kenfunye ono ngenda kuwasa naye nga yali wabendi actually yali landiredi wange. Nengenda naye nanjagala nemwagala neŋŋamba Mukama nkwebaza nfunye omukyalo ow'okukola ki ow'okuwasa. Abooluganda kambabuulire nga simanyi nti ngudde mu flying pan. Kuli kwali kwesiika kwennyini bwe twatuukayo omukazi tetwamala na myezi 10 gyali 8 omukazi yanfuukira omukazi naye nze jjukira nze nali nsazeewo okuwasa. Omukazi namuwa omutima gwange gwonna nemuwa ekigere nemuwa empale nemuwa omutima byonna nebimuwa. Mukama yeebazibwe. Sikulimba omukazi namuwa byonna nalina omulimo nga nze natuuka ku extent nga nali nkola mu sessions nga nkola ku makya n'akawungeezi naye nga bwe mbeera ku mulimu nga mpulira omutima gussa kimu mukazi oba gyali ewaka. Nze kuli okwagala sikulabangako naye abooluganda mu myezi egyo 8 gye namala n'oyo omukyala omukazi gyandaga buli mpisa gy'otamanyi. Nze nafuba nnyo okumulaga nti mwagala. Nze nga nsobola okukeera nenfumba caayi nensiiga omugaati blue band nemuzuukusa. Amiina nemuzuukusa nti Musumba Tom byasomesa nabikola omukyala oli nga n'okumunaazaamunaaza. Amiina bino ngenda bikugamba nti omukazi bw'aba tabaawo ne bw'okola otya. Abooluganda nga nkeera nenfumba caayi nga yeebase nno nenzuukusa muzuukuse mukyala zuukukoonye caayi ng'ayidde n'amala okulya n'addayo ne yeebaka nze nengenda ku mulimu. Naye abooluganda lwakyalimu oyo omukazi nandekawo. Nze naye simanyi nti asobola okundekawo laavu gye namulaga ne bye namukoleranga zi awutu nga siva awutu era ze kyobola wano omukyala simutwala nnyo awutu. Twagendanga awutu zonna naye omukyala bwakyalimu nakola ki nandekawo neneegayirira omukazi nti komawo omukazi n'agaana. Ndi eyo nenkomawo e Kampala we nawulira enjiri ya Musumba Tom. Enjiri nenjaga actually najja mu kifo kino Musumba Idris ye yanzaamu n'amaanyi ng'abuulira ku musajja gwe yali ayagala era omutima nange nsobola okutereera. Nze natuula nga wano bwe natuulanga ku muwala nga saagala mutunira ngamba bano bayaaye bennyini nga saagala nakumanya naye bagenda nga basomesa nga ntereera omukazi n'afuluma mpola omukazi yamaliriza nga avudde omutima gwange. Amiina
nebaza mukama yansumulula mu ekyo kati tutuuka kuono mukama nga ntandise okuweereza mu kifo kino yanguye mukama nansumula nga ogenda kuwasa kati ono nga ngenda kuwasa nze mbagabwe mbagambe nti nze nafunanga zifaaji kati mukama bwe yanga ogenda kuwasa nemanyira agenda kuleeta ki faaji ebiroto mbirota kati omukazi actually namusisinkana ku kyotawe ekyokukayembe era mwe ababeera kukayembe omwekubira engalo ez'amaanyi omukazi bwe namutunuulira naye simumanyi yayita mmanyi bwe namutunuulira mukama nga amaze okumundaga nindaba omukazi nga kiraasi nnene eyamusumba tombe yamuno omukazi nze nga abooluganda nze nali ntya abakazi abeeru ng'amanyi abakazi abeeru babbeeyi abakazi abeeru tebakwanika omanyi wano mukuweereza nga tuli mu lusaati lwaffe nga nyina olusaati lwange ekirungi naye nali nkuba ekikalu ng'amanyi ekikalu ajja kyagala amiina kati sikulimba bwe namulengera twasulanga doomu yali ekyali awo namulengera mukama nangamba yoyo sigenda kugamba ngeri gye yangamba nenziruka nenzira mu doomu nembakugwe neyebuuza kulinga mukama omukazi gwe yandaga mu kiro omukazi mulabye yeye naye omukazi nga mweru omukazi nga muwanvu nga tasoboka abooluganda neneekolamu omulimu muli nengamba kanyambala okukkiriza era nentuukirira omuwala nenga ngenda mutuukirira mubuuzeeko bubuuza bwe natuuka ate ngaayogera bulungi ate nga ndaba nze ate antidde nengamba ate mbadde mutidde ate yantidde nenjogera naye nemugamba nti no mukama yangambe nti gwe mukyala wange anti ate nange ate nakutegedde nti oli mukazi gwengenda okwagala muli nga nkankana kuba mweru amiina naye omukazi bambi abooluganda nanzikiriza naye okunzikiriza kwe nalina ekizibu abooluganda mu bulamu bwange nalina ekizibu kye bayita ebbuba kati ntandika okutambula n'omukyalo omwo wano mwatulaba nga tutambula ebbanga lyali panvu emyezi 8 nalina ebbuba ng'amaze omufuna namugamba nti ndi muweereza wano naye saagala nomwamwamwa n'abaweereza abasajja era abamulabanga namutuuzanga ku balukoni eri namufunira akafunga wemuteeka nga simwagalako musajja yenna amiina ne bwe nkusanga oyogera naye muli nnyumba kati ekyasinga naye simenti buno obusibe bw'amaanyi munze olumu yali atudde wali nga amwalidde akakeeka namwaliranga kuba nali mwagala namwaliranga akakeeka nemuteeka eyo olumu nsanga ayogera n'omuweereza bali mu kusinza lwalina lunaku lwakwegayirira alina omuweereza gwe yayogera naye ku baluko naawe kati nenzija ngenda okusanga ali mu kwogera naye nemugamba nemuyita nengamba nyabo banno bali mu mwoyo gw'oli mu kwogera n'abaweereza abooluganda ebbuba muzimu mubi gusobola n'okutta nemugamba kati nagamba ze simulabye walinga ali wala yalinga ine ennaku ninga kange nemubuuzeeko kiki nengamba nyabo wano abalwadde b'emitima bagenda mu bapya nti kati gwe bapya gwasomesa wano gwe musumba tomu gwawonya abalina emitima abooluganda ekintu kyavaayo nengamba wegendereze nyabo nakugamba saagala abamwamwamwa n'abaweereza abooluganda ekintu nga kigolokose